tugende ku budde bwa Kiwanuka Fiina obwasembayo. Fiina yalwalira bbanga ki? Fiina oyo kale kangambe yalina TB kuba yagendako ekawempaawo ne bamukebera. Abantu bagambanga mbu siriimu ne mugamba genda bakkebere. N'agenda ekawempaawo waliwo eddwaliro ne bamugamba tolina siriimu naye olina TB ne bamuwa eddagala. Yali akozesa sigala? Sigala yali tamukozesa naye yakozesa omwenge. Ekisooka. Ne bamugaana omwenge ne bamukozesa empeke oba osimira tonywa mwenge. Ate ebiseera ebyo yali asibudde okunywa omwenge gw'otalabanga. Kati nga tosobola kumira mpeke ziri tonywa n'omwenge. Akigananga olumu ajja nagwo n'agukweka. Kati yansaliranga amagezi nga bajja ekiro nga naliwo mpaako katebe akuntuuleko wano mpozaze n'eccupa y'omwenge. Lumu nagisangawo mu bimuli. Ngamba ono yabadde atudde wano ng'ali ku eno ccupa. Olwo nga mubeerawo ebiseera ebyo? Twali tubeera wali nabweru Kafunda. Ndowooza n'ebiseera ebyo oba eddagala n'agaana oddimira. Kati we yafiira nga ate awo Kafunda tuvuddewo nga tugenze awo Kazo we yafiira. Okay, kubanga nzijukira bwe nakyaza omulongo yaŋŋamba nti yafiira awo Kazo nanyumiza n'obulamu obwasembayo. Kati nno weewuunye twasiiba bulungi kubanga baali batugambye nti tugenda kutandika kukola mu Lukwata, tutandike ekibiina ky'akasozi tukizzeewo ng'era tugenda kutandika kukola lihaso kwa Pyawazi ebwayiisi. Olunaku twasiiba bulungi, tulidde bulungi ekyemisana kyaffe biki naye Kawungeezi nsimba ndi bweru ng'ali awo mu ntebe era we yafiira. Esa n'ayabika omutima. Kubanga omwana yaŋŋamba nti yava omusaayi gwali mungi. Olwo mukubaaganye munoonyeza ababayambako? Nzirukaawo. Nali njagala neŋŋenda noonye Mamuli nga naye weetalika ate jjukira ebiseera eby'essimu zaali ntono. Ngenda okumawe waka nga amaze okufa. Bayimbi ki abaasooka obbaddukirira mu mbeera eno? Kino nkikugamba. So omuyimbi gwe nalaba eyankolera omulimu yali Muzeeyi Ssebatta. Kubanga Muzeeyi Ssebatta yampa emmotoka n'agula ekkeesi, mmotoka n'agiteekamu amafuta, duleeva n'amumpa n'ampeerako ne muzaale. John Bosco muzaale Kikoni. Naye yaziikibwa ali e Busaana. Muzeeyi Ssebatta. Muzeeyi Ssebatta. Mu mbeera eri mu lumbe abayimbi bajja okuwerekera muganda waabwe? Abayimbi kulimba abayimbi tebaziika Kiwanuka. Omuyimbi gwe ŋŋamba ate yajja twayesiŋŋanyiza mu kkubo ng'agenda ffe tuvaayo yali Walukagga. Ye muyimbi gwe nalaba. Matias bulooza abalala saabalaba pozi ne gwe nalaba yali Fred Seremba oyo mujjukira namulabayo. Naye sijja kulima nti nina abayimbi abalala be nalaba. Sibalinayo. Bano bonna be yali nabo mu Lukwata. Mamuli teyaliyo? Mamuli yeereteekwa okuba yali alina kubaayo kuba twagenda naye ku mmotoka ekiro. Mwagenda naye ku mmotoka. So abo abayimbi bosobola okujjukira abaaliyo? Ze gwenzijukire gwe nalaba Fred Seremba, Mamuli Katumba, Matias Walukagga ate naye yavaayo tuziika. Muzeeyi Ssebatta teyaziika, yampa buwi byonna ebikola. Ekintu kino kigenze kikula. Abayimbi yonna gye muli. Ffe abamu abagoberera ebintu bino we tulaba ebintu nga bino oba olumu bituwamu entiisa. Abawagizi bajja mu bungi mu kuziika. Naye mwe temuziika, abayimbi tebaziika baganda baabwe. Mukyalo omulala gwe nalabidde baali bamuyita maama wa Kasozi, maama w'omuto. Mpozi balina Livingstone balina oluganda. Mukyalo oyo so yali amufaanana nnyo nga bafaanagana nnyo. Weza noga ye maama we yamuzaala naye yali maama w'omuto. Mukyalo oyo naye bambi yatuwerekera. So mugize ebbanga eryo lyonna mugenze muwerekedde omunywanyi agenze. Obulamu obwaddako awo bwali butya? Bwakaluba.
Twakaluba abaana. Olwo yakulekera abaana ameka? 3. Aliwa n'aliwa? 2 ne kato. Ekizza waliggo. Ekyo omukisa omulungi bonna abakuumye. Weebali? Bakyaliwo. Okay. Ekibi nategeerako nti Kiwanuka Fiina yali awo ku Luyinja. Amalaalo bagalekaawo ku ttaka. Nkokoto. Ku Nkokoto. Okuva 2021 we yafa, omwana Lusiba Kato ye yeekolamu omulimu mu 2000 n'agenda okubanga atereza kitaawe. Era nange omwaka ogwo oguwedde nalina enteekateeka ez'okuzimba Kiwanuka Fiina omukola Talazo nga twakola Geoffrey Mukongo. Naye nafunira obuzibu obw'okulwaza omwana oba wabumanyako tubuulira byonna tubimanya. Naye once singa ntereera tugenda kubanga tukola ki tumukola kubanga wankubirako essimu nga oŋŋamba embeera eriwo n'enteekateeka eziriwo badde nsaba tukozesa omukisa guno abantu obanjulire ekizibu ky'oyitamu n'enteekateeka z'oyagala. Ekizibu kyempitamu kati kyalumbe lwa Kiwanuka. Olumbe lwa Kiwanuka terwabizibwanga. Myaka 2 mu emeka? 3. Terwabizibwanga era talina musika. Abadde akikuumye ng'atulese ebbanga. Naye ndowooza yagenze okulaba nga tumujooga bujoozi. Nesuulidde gwanagamba. Ayina embeera gy'ataddewo naddala mu baana. Kuba oyo ye Lusiba ye nakati essaawa zino ali mu mikono gyange. Atabuka mutwe alinga ayagala ogwa eddalu mulalo. Wangamba oli ayagala musika. Kyetaagisa kyo okumuteerako omusika? Kukala lumbe ng'era bwe bakola ennyimba endala nga mulaga musika we nti omusika owoyo kyabanja kyayagala. Okay. Kati nga mmwe ne famire Kiwanuka nasangayo ono John Waligo muganda we Kalooli oyo ali ku Kijja. Oyo ali ku Kijja. Waliwo baganda babalala abakyaliwo? Ye bali eyo naye musajja wattu bali tobabala bali byabwe. Kubanga era nalaga abantu nti okufa kwa Kiwanuka byali bizibu era nga n'abamu ku kika kuba bali baana abalala tebaagala kumanya nawakati baagala kulinnyawo n'abamu nti tebaalinnyayo mulumbe. Ugambye zibizibu bingi byendabidde wali era n'abo mbakuliza ku bunkenke baali tebabeetaaga. Anyway, so Nalongo Zaituni nambawa nga tuyita ku channel ya Muzungu David, abagoberezi ba Muzungu David. Nsaba osaba abantu kyoyagala bakuyambe. Njagala obuyambi bw'ensaba oba bayimbi oba si bayimbi oba bayimbi ba kadongo kamu oba bayimbi ba bandi n'abantu bonna nsaba buyambi kunkwasizaako sobola okwabya olumbe lwa Ssaalongo Kiwanuka. Muteereko omusika kuba abazzukulu kati weebali sobola omuteerako weebali bwe buyambi bw'ensaba nobwe kanaabakenkanawa tujja kutetenkanya naye ndabe ng'ekyo nakyo kikoze eki nga kivuddewo kuba kitandise okuleeta obutabanguko. Kati mwetaaga ewakazini mugenda teeka wakandongo ekube abayimbi bajje baperforminge bwekiba nga kitegekeddwa nga bakkiriza tekirina buzibu tuba tumaze obayitamu ne bagira oba mwetaagwa kubanga simanyi mu Buganda mukola mutya omukolo ogwo ogw'okutuuza omusika n'okumaliriza olumbe simanyi we mugukola kyetaaga mmere bino bifumbwa mufumba w'emmere yammwe oba muguze ente ebyo bwe bitu ne musula nga mufumba enkya ne mugabula abantu ne bateekako omusika ne balaga abantu omusika tolo ye musika wa Kiwanuka Fred
Saalongo. Okay. Oina bano bobadde oyogeddeko nabo ku nteekateeka zino abali mu kisaawe? Mbadde sina okuleka namwandu w'abasudde twali tukyogeddeko naye Aisha Nakitto yankubirako essimu naye n'aŋŋamba embeera omwana ono gy'ayitamu nga tonaba nakunkontakitinga kubeera naliko ewuwa ebiseera ebyo naŋŋamba olumbe lwaki wano kati lwabizikonze terwabizibwanga waliwo ebiseera we nali njagala oddwabiriza baŋŋamba sooka oleke ebintu ebyo kubanga ebintu byabwe si byangu ne baŋŋamba sooka oleke sooka nenkisibamu ate kati alabika asitudde enkundi. Anyway, so baganda bange abayimbi kowola baganda bonge muli mu kisaawe? Abayimbi bonna Meya Walukagga, Mamuli Katumba, Moses Lubwama, Mukyala Aisha Nakitto, David Lutalo, kebaba abayimbi bonna ababandi Ronald Mayinja, Ninsa Kisemakula, Ajati Ajaluna, Kubiru, Kazibwe Kapo, Mzee Fred Sebatta, mwenna abayimbi mwenna mbakubira mulanga guno njagala kwabya lumbe lwa Saalongo Kiwanuka kubanga abaana batandise okuntawaanya abanje ayagala lumbe nsaba buyambi bwammwe n'abantu bonna abatali bayimbi naye nga obadde ng'onyumirwa nnyo wanyumirwanga Kiwanuka wanyumirwa oluyimba lwa Fina kulikayo okusoma obuyambi mbwetaaga. Okay. Kati akwetaaze akufuna atya? Aneetaaze ennamba y'essimu njigaba. Yes, gigabe. Airtel 0751 24 45 4 Jiddemu 0751 24 45 4 MTN 0774 14 31 61. Okay. Ebivulo kyakola omuntu singa aba akuyisa okuperforminga nkola kati era akalango kayiseewo akalango oba oli ayina ekivulu bannange gye nkyasobola okukola era njagala aba ayina ekivulu tatya kumpita nja kujja nkole. Kale baganda bange olunaku olwaleero mbadde ne Nalongo Zaituni nambawa owa Fina kulikayo okusoma. Mwali mugamba nti yafa naye kyaddaaki Mukama Katonda wuuno amumpadde asobodde okubanga nyumyamuko naye. Tusuubirawo ekitundu ekyokubiri naye nga mu kyo kyenfunye nti yeekubidde omulanga ogw'okubanga olumbe lwa mwagalwa we Saalongo Kiwanuka Fina lwabizibwa wano mu Buganda. Kyemmanyi abasinga mumanyi enkola nga bwekolebwa. Kale kwe kusaba kwange abasobola na Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 kiwa bikyeba byoyogera nsempulira nti nnyo simanyi kasoole kulo abadde ku ssomero ng'olabika oli mulamu otabuse omutwe siri ku mikwano nseera abasadde bankuuma kyova olaba nsomye singa nali mbigenderako jima siiba yeetawula ne pita naye n'okukuula kw'ettaku n'abawala tuulabye ebizibu ntandise okukemebwa buli lwe nkuba piki kyaku buli omu kyaŋŋamba neewuunya abasajja lw'okuba nali nnoonya baawuseeko mu njogera ne nninda ndabe ate maama yaŋŋamba nti abalenzi mwefuula temwesiigika kati onnimbalimba wano omala onfiiriza omusomo weebuzeebuze
malo okunfunisa olubuto weerabye ebyolejjawo mbonyebwe badde saagala basajja pozi nga bw'oligwe kiwankwesize sikiriza by'oŋŋamba kyokka byaffe byakyamu osaanye okimanye erinnya eryange nze nnamba wa Zaituni Nalongo oba abasinga ndowooza banneeyitira Fina kulikayo okusoma yafa nange nembula ebbanga ddene kyekyakubuza waayi bizibu era supiidi gy'obaera oddukirako ekendeera supiidi gye naliko nga kiwanuka waali yeesala nakitende Sauda ntuusa okweyasa oyo atanjagala akiraddako ebbali saali bwa butambala eri mu kirokola jjajjange Ssebakuba Sowedi yeebase ndi muzzukulu wa Ndugwe Katende maama yenna Nnyongo omukyalo w'ennyonyi nina byendeese kulona atayige ndifa akanyirikisa akayiteera savu sooka neebaza omutonzi siwubwamu ekyo ampadde amagezi n'enjiye ebingi bino byendeese ebinsusa obukulu kyabasajja okufumbirwa kyammalako amagezi kuva edda nedda kyabaawo era okimanyi musajja bwompasa n'embeera omufugwa naye abaaleera amaka bag'essambe kati abakyala naffe tulina ekifuba tusigadde genda tusasula ensimbi ngamba gye muzaalwa tusanyusa abakulu baganda bange bansanga biwedde abali eyo obubaka buubwo omugenzi Sauda Nakitende mukulu wa Nalongo Zaituni namba eyabaleeta mu kisaayi ky'okuyimba lwero olumu ku luyimba twagadde tukujjukizemu waliwo no n'olulala so no lutambula nnyo ng'abantu bayinza okuba nga tebamanyi nti Sauda Nakitende ye yaluyimba oluyimba mwana wa mwanyinaze lwe yayimba n'esenga w'abaana Rosette Nakubulwa nti olwo era olukalo olw'okusinga lwali lwa ssenga yes oli n'ajja n'akola gamba n'amuwa paati eyo agimuyimbireko bagiyimbira n'amuyimbirako yes tugezaako kujjukiza abantu nti oyo yali Sauda Nakitende munayo abantu babadde tebamumanyi kati baganda bange abali eyo ebintu bino ndowooza owulidde omukyala wasengeka eddoboozi lwaki tuba tuyimbira ku maloboozi makalu nga tetulinawo byuma mwami Lulese Bunza Sseruganda twetaaga ennanga neetaaga konso neetaaga n'emizindalo ekonso ye mixer neetaaga n'emizindalo neka sound card neka sound card tubeere nga tusobola okukola ebintu bino nga oba oliawo tulina omuntu waffe atukubira ebintu bino kati kweka okusaba kwange Mzee Bob gy'oli naye enteekateeka eno waliwo muganda wange mukyala Jali yazaawedde bakanakulya Umaru Chukaya College St. Mike Education Center na buli ali eyo twetaaga tubeere nga tukola live nti obudde buno twandibadde nga tusobola okubeera nga tunyumya eno we tuyimba ng'ebivuga weebiri naye gitawo eri simanyi gisuna omulongaze naye endongo tagimanyi mutwe mwereere omutwe mukalu nayina mukwano gwange ekiwaabwe twasomanga naye ekibi yazaawa mukisa mugitandika n'abayimbi ki bayimbi baali bangi jjukiramu nze Saalongo Kiwanuka Fina Mamuli Katumba Moses Rubwama Rose Namata James Nkaku ne omusajja bamuyitanga Kasolo Kaggwanga Kintu Fred bamuziika Bujobya Kuteesa kubangalizimu okay Walukaga gwe mbadde ninze maani omulala Farida Kiwawu Kyanfudo Geoffrey Mukungu Sembosi Kadolindo Madina Kiwawu Kyanfudu Jenny Nakayenga we mutyo ne mukola mukisa Gita Singers ne mutambulira ddala ebbanga mwasanga kusoomozebwa ki nga mukoze ekibiina twali kale ndowooza tetunnaba nakubitegeera nnyo oba kiki